Wambwa abuze nga n'ebigobero Ndiserwanje Julius ne Luchamzi Isaac okuba nga tukutuusaako Amasukkulumu mu bujjuvu wabula tusooka okwebazaako gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaliro n'okukwaniza mu wiikendi empya n'okwagaliza ebirungi obeere ng'osobola ogikungulamu ebyo byandiwandisinze okwetaaga mu mbeera efaanaganako bweti. Tutuuze n'Amasukkulumu mu bujjuvu bwe tutyo tusooka gayitamu mu bufunze nga bulijjo oluvannyuma ne tujja nago mu bujjuvu. Ebikulu mu Masukkulumu. Know that these people, the Mafia that I'm talking about, they have been in scandals day in and day out. Sigenda kupondoka. Minister Evelyn Anite alabudde bamutiisatiisa ku nsonga za UTL. Munyweze ebyobulimi. Ssaabasajja Kabaka agudde olukiiko lwa Buganda olwa 27 n'akuutira bannayuganda okunyikiza ebyobulimi. Pakiti eyo yaviiriddeko tanka okubwatuka era n'ekwata omuliro. Bali 28 abafiiridde mu kabenje akagudde olunaku olw'eggulo. Poliisi eteekateeka okwekebejja endaga butonde ku bafiiridde. Bakooti bano abayambako bajja kusindikibwa mu bukiiko obukwasa emikisa. Okulwanyisa enguzi mu kitongole ekiramuzi, akakiiko akalondebwa Ssaabalamuzi kaweereddwa ennaku 6. Kale mu mbeera katugatandike mu bujjuvu tetujja kwakwaniriza kuddaota TV tukole. Evelyn Anite ng'ono ye minisita avunaanyizibwa ku basiga ensimbi mu ggwanga asinzidde ku kitebe ky'ebyensimbi wano mu Kampala wanaawera nga batagenda kupondoka ku buli bw'enguzi waga nti bususse mu ggwanga Uganda. Anite agamba nti abantu bangi nga bamulinnya akagere kati nno n'abamu batandise n'okumutiisatiisa nga balaba bayingirira emirimu gyabwe kyokka nga ye agamba nti si myerufu n'akatono. Mu mwezi oguwedde Minisita Evelyn Anite avunaanyizibwa ku basigansimbi wano mu ggwanga yavaayo n'aloopera Paalamenti nga kampuni y'essimu eya Uganda Telecom bwe yali mu matigga ng'ali essana kununulwa obutagwa. Okuva ku Anite agamba nti azze afuna abantu abamutiisatiisa okumukolako obulabe era ateekateeka kugenda ku poliisi okubaloopa kubanga bamanyi. I am fighting to liberate our country from this renowned, powerful thugs, thieves, who have been well entrenched in government, who have been here for a long time and they are very, very used to getting off the hook each time they are in a scandal. You know that these people, the Mafia that I'm talking about, they have been in scandals day in and day out. Anita agamba nti guno mulundi gwa kusatu ng'alwanirira kampuni y'essimu eno obutatundibwa ng'ekisinga okumwewuunyisa be bantu abamuweereza ebigambo nga bw'atasaanye kwenyigira mu nsonga z'amawanga malala. Someone was telling me you're going to take down your government. No, we will chase the wrong people out of the government and then we'll bring the right ones. Because how do you put public funds in private accounts? The evidence is here. You will say that this Anita likes talking. Seeking for attention. I'm not. These are facts, they're here. Evelyn Anite annyonnyodde nga bwe waliwo abantu abatandise okwekiika mu kkubo ly'okunoonyereza ku kampuni eno. Ono era agamba nti waliwo abavubuka abaagulibwa okumuyeeya buli waayita ssaako n'abo batandise okumuteekako ebigambo bwe yeenyigira mu nsonga z'omukwano n'abantu abalala ekintu ekitali kituufu. Me, I have my husband called Alan Kajik. I love him so much. I am hearing that they are going to be giving me other people's husbands. They're planning to give these small boys in town, saying that now they are my husbands. My husband is the most handsome. I chose him carefully. And I am not about to leave him. I don't go opening my skirt far like some of them do.
Minisita ono era ayongeddeko ng'abamulondoola bwe baatandika n'okuketta amasimu gakuba saakaago agamukubira, wabula Anite agamba nti kino tekigenda kumuyigula ttama kubanga ayagala kumalawo buli bwanguzi mu ggwanga. The mafias are coming until they take me down. And indeed they are coming, and I've told you, they are tapping my phones. They have even already gone and said they know, they follow me very closely. They're tapping my phone. These days I make a phone call, I hear their voices. Those mafias, I hear, they're talking. I even abuse them. Anite ategeeza nga mu kiseera kino kampuni eziwerako okuva mu nsi z'ebweru bwe zivuddeyo nga zaagala okugula Uganda Telecom olw'okusebengeera mirimu, ekintu ky'atagenda kukkiriza. Embiranye eri wakati wa Minisita Anite, Ssaabawandiisi wa Minisitule ya Finance, Keith Muhakanize, nga Muhakanize agamba nti Uganda Telecom terina kunoonyerezebwako wadde ng'omukulembeze w'eggwanga yalagira wabeewo okunoonyereza ku kampuni eno ku bigambibwa nti ejjuddemu obulyake. Yo FDC erabudde bannayuganda obutabuzibwabuzibwa abakulu bano kubanga ebigendererwa byabwe tebimanyiddwa. Attorney General yakugamba kino kyalibadde amateeka agagamba bwe gati. Singa gavumenti yalinga gavumenti ddala ezicivilized obulungi. Attorney General wagamba nti amateeka agagamba bwe gati kyalibadde kikomaawo. Niwalaba nga minisita alemeddeko naye nno n'amuddiza ebigambo newagisiganya abantu abakulu. Kikulaga nti waliwo ndowooza kye baagala okulya naye buli omuntu oyagala akirire sayidi ye kati tebakwatagana ngeri gye bayinza kiryamu balina kweryawo bweri kakati. Fena tugamba nti nno tunabiwulira taddukirira nduulu. Bwe tuvaako eyo, Ssaabalamuzi wa Uganda Bat Magunda Katurebe olwaleero atongozza akakiiko ke yalonda gye buvuddeko yakalonda nga kagenda kunoonyereza ku buli bw'enguzi mu kkooti ez'enjawulo. Kano kakulemberwa omuwandiisi wa kkooti Immaculate Businje era kaweereddwa ennaku 6 okulaba nga kafundikira eddimu lino. Ekitongole ekiramuzi kizze kinokolwayo mu alipoota ez'enjawulo ng'ekimu ku bitongole bya gavumenti ebivumbekeddemu enguzi nga kiddirira ekitongole kya poliisi. Era gye buvuddeko Ssaabalamuzi yateekako akakiiko ak'enjawulo okunoonyereza ku buli bw'enguzi mu makooti ag'enjawulo. Olwaleero Ssaabalamuzi lwatongozza akakiiko k'abantu 8 nga bakulembeddwa mu muwandiisi wa kkooti Immaculate Businje okutandika omulimu guno. This task force is supposed to work alongside that team to review what they have, what evidence they have, so that we can identify the culprits and take action. So this misrepresentation, this is a commission of inquiry, it is not going to investigate the Supreme Court and what have you, it is a total misunderstanding. Abalala abali kakiiko kano kuliko Vincent Mugabo omwogezi w'essiga eddamuzi, Susan Abinyo omuwandiisi wa kkooti, Rosemary Balebe amyuka omuwandiisi wa kkooti, Ayebale Tumwebaza amyuka omuwandiisi wa kkooti, Patrick Balugahali nga naye avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu kitongole ekiramuzi, Solomon Mwito omwogezi w'ekitongole ekiramuzi wamu ne munnamateeka Eva Kentalo. Kakati Ssaabalamuzi yataddewo akakiiko k'abantu 8 batunulemu balabe bano bakozi ba kkooti obasi ba kkooti baani bano era baali bagezaako okukola ki. Bwe tunaamala okulaba nti waliyo abantu oba balamuzi oba bakozi ba kkooti bano abayambako bajja kutisindikibwa mu bukiiko obukwasa empisa. Akakiiko kano Ssaabalamuzi akalagidde okutandikirawo omulimu guno olwaleero era kakulungula ennaku 6 n'oluvannyuma kamuwe alipoota gikanaba kakoze. This is the task. Be very precise, investigate, review those clips, review whatever documentation there is, talk to the officers involved, and give me a report. Ssaabalamuzi era annyonnyodde lwaki yayongedde munnamateeka Eva Kentalo kakiiko kano ng'avudde mu kibiina ekigatta bannamateeka ekya Uganda Law Society. The Law Society came to me and said, no, that some of those people could be our own members, because when we hear some of the people who solicit money purporting to take it to judicial officers are some lawyers.
If such have also been got, then the Law Society will take action. Asabye akakiiko okukolagana ne bannamawulire bonna wamu n'ebitongole ebirala basobole okufuna obujulizi banaasinziirako okuvunaana abaana babakwatiddwa. Mu ngeri emu, Ssaabalamuzi Bart Katulebe asinzidde ku mukolo guno ogubadde kkooti enkulu wano mu Kampala n'atangaaza ku sitatimenti y'ekirowoozo ky'okwera bannamawulire mu makooti. Ono ategeeza nti abantu bamufuna bubi kubanga tagaanangako bannamawulire kugenda mu kkooti kukola mulimu gwabwe, wabula nti waliwo yaleeta ekiteeso ky'okuyimiriza bannamawulire mu kkooti wabula tekinnayisibwa, kwe kusaba abadde batandise okugoba bannamawulire mu kkooti bayimirizibwa embagirawo. Naye Ssaabalamuzi yakyogerako naye tekitegeeza nti kyasalibwawo. Kikyali kirowoozo waliwo yakireeta, Ssaabalamuzi yakikomentingako katono naye nga position eri nti kkooti zirina kubanga ziwulira emisango mu lujjudde. Ate okuwulira emisango mu lujjudde kitegeeza nti n'owamawulire waddemba okuyingira n'akwata ebigenda mu maaso. N'abantu abali ewalala basobole okugoberera biki ebigenda mu maaso mu kkooti. Ono era asabye bannamawulire okuwandiika amawulire mu butuufu bwago. Ekirowoozo kino kyaleetebwa oluvannyuma lw'effujjo eryakolebwa mu kkooti y'omulamuzi wa Buganda Lord Gladys Kamasanyi, Dr. Stella Nyanzi ne batuuka n'okukuba omulamuzi obucupa bw'amazzi. Ono wabula agamba nti baakusunsulamu bannamawulire okuggyamu abo abeefuula bannamawulire ate nga tebali. Entuula za kkooti tetusobola okukola kye tuyita accreditation. Tulaba nti omunnamawulire mutuufu si mufere. Kuba tumanyi nti n'abafere gye bali abatambula n'obukamera obwo obutono najja ne yeefuula banajjayo akasimu. Ssaabalamuzi ategeezezza nga bannabyabufuzi abamu bakyamuukirira ennyo nga balabye kamera z'abamawulire mu kkooti oluusi ne boogera ebitasaanidde. Anite Nakayibale yakusakidde egguliro ku Radio TV Amasukkulumu. Kulika nnyo Anite Nakayibale. Masukulumu amalala minisita w'ebyamawulire ne tekinologiya nga Frank tumwebaze Kajiji ono atabukidde ebibiina by'obwannakyewa ebikolokota gavumenti ne bakyanga ebintu nga bagezaako okugikyaya abantu babategeezese nga gavumenti ya Uganda bw'eterina ekyekoze eri abantu baayo. Agambye nti bano bakikomye kubanga batakikomye mu bwangu kagenda kubajjuutuka. Minisita era agamba nti kati gavumenti eyagala ebibiina byonna eby'obwannakyewa bitandika okulaga ensaasaanya y'ensimbi gye bibeera bikozesezza. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'ekitongole kya SEDU nga bammemba baakyo bajaganya okuweza emyaka 11 nga bakolera emirimu gyabwe mu ggwanga lyattu. Obukuubagano wakati wa gavumenti n'ebitongole by'obwannakyewa bumaze ebbanga nga bukwajja nga Kazaalabulwa ava ku gavumenti okusonga ennwe mu bannakyewa okukolokotanga gavumenti entakera n'okuyingiza omusimbi omungi okuva ebweru w'eggwanga, olwo ne bagupokera bannabyabufuzi abavuganya gavumenti n'ekigendero eky'okugisuula. Wabula bino bannakyewa bazze nga babyegaana nga bagamba nti kino kubasibako matugambuzi kubaliisango. Okukakasa nti olutalo luno terunnaggwa, minisita w'ebyamawulire ne tekinologiya Frank Tumwebaze Kajiji bw'abadde ku mukolo gwa SEDU ogw'okujaguza nga bwe bawezezza emyaka 10 nga bakola emirimu gyabwe wano mu ggwanga, ategeeza nti tebajja kuzinga mikono ng'ebitongole by'obwannakyewa bikolokota gavumenti n'okugikyayisa abantu. Tebyetaba mu kampeyini y'okudibya abamu n'okuwagira abalala. Babulira Abannayuganda babayigirize obugabe bwabwe kitwagala. So bwe tukola ekirungi bakiwagire, era wabeerawo ekibi nakyo bakyogere. Si kugamba buli ssaawa kuvuma gavumenti. NGO tekitegeeza kuvuma gavumenti. Ono era ayongeddeko nti baakunoonyereza ne ku nsimbi bannakyewa ze bajja mu bazungu, era ne basaba bannakyewa okuwaayo eri gavumenti embaliya y'ensimbi ze bakozesa. Wabula Dr. Livingstone Sewanyana ayanukudde minisita n'ategeera nti babakonjera bigambo era tebajja kubajja ku mulamwa. Kiyinza kunoonyereza ku muntu yenna afunye ssente zibeetaaga kumanya zivuddewa. Tetizinoda ekyo kirabika nti tekiri mu ggumba kubanga si buvunaanyizibwa bwa bitongole birala. Obuvunaanyizibwa bwa kitongole ekyateekebwawo ekya NGO Bureau, era nga bwe mbakakasizza tewaliwo gwe bajjeeko lukusa oba layisinsi. Omukolo guno gwetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo omuli pulezidenti wa DP Nobert Mao, owa UPC Juma Kena, abaka ba palamenti ne bannaddini abatuula ku lukiiko olugatta enzikiriza mu ggwanga. Bano wano we basinzidde ne balaajanya gavumenti okuddamu okutunula mu mirimu gy'abakuumaddembe aba LDU kubanga abantu babakaaba okubaliisa akakanja n'okuwamba ndagamuntu z'abantu n'ekigendero eky'ebyobufuzi. Osanga oli nga bwe bamuteebereza ng'agenda kukubira Bobi Wine akalulu nga bagimenya kubanga bakimanyi ejja kutwalira obudde kugizaako nti aba-LDU newankubadde bateekebwawo okulaba nti waliwo obutebenkevu naye ng'ate abamu beenyigidde mu bikolwa ebimenya amateeka
nga mu bino kwe kusaba abantu ssente. Wabula minisita omubeezi ow'ensonga z'ekkalamojja Moses Kizige nga yakiikidde Ssaabaminisita w'eggwanga akkiriza nti ddala kituufu waliwo ekikyamu mu ba LDU kyokka n'abagumya nti waakukwatagana n'ebitongole ebikwatibwako bagonjoole ensonga eno. We have some wrong elements. We recruit people, we ask for recommendations from LC1s, LC2s, LC3s. People recommend their relatives for jobs, even when they know they have some wrong acts within themselves. Ekitongole kya SEDU kati kikoonye emyaka 10 era nga kiwezezza bammemba abasukka mu 250 okwetoola eggwanga lyonna nga kino mulamwa gwakyo gwa kulondoola byakulonda n'okulaba nga enfuga demokulasiya ebukala mu ggwanga. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu. Ebya Mike Mutebi ng'obifumidde olukato tweyongeramu n'Amasukkulumu amalala abantu abawerera ddala 28 bakakasiddwa okubanga bafiiridde mu bubenje obw'emmotoka obwabadde olunaku olw'eggulo. Takisi bwe yayingiridde bbaasi ey'ekika ekya YY e Bukonte wali mu Namutumba. Abantu 9 ne bafiirawo mbulaga n'abalala ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi. Ssaako n'ekimotoka eky'amafuta ekyatomedde emmotoka 3 ekyamula mu lubirizi era okukakana nga kikutte omuliro ogwasse abantu 18. Nabyo katubifune. Olunaku lw'eggulo eggwanga lyaguddemu enkikobenje bubiri obwasanyiza abantu abasomo 28 mu bitundu by'e Namutamba n'ekyambula Lubirizi. Akawungeezi k'eggulo ku ssaawa 10 ekimotoka ekyabadde kyetisse amafuta kyalemedde omuvuzi waakyo ne kiyingirira. Mmotoka 3 ezabadde ziyimidde ekyambula okukakkana nga kikutte omuliro gwasse abantu abasukka mu 18. Era olwazitomedde impact eyo yaviiriddeko tanka okubwatuka era nekwata omuliro guno mu bwangu ddala gwatambudde era ne guzingiramu emmotoka zino 3 awamu emmotoka zabadde 4. Kigambibwa nti ekimotoka kino kyabadde kivambala nga kigenda Kaseese ne kiremererwa okuweta ekkoona nga kituuse mu katawuni ka Kyambula. Wetwogerera bino nga poliisi yasinsedde abakugu bayo wagudde akabenje kano okuŋŋaanya ebisigaye by'abagenzi bireetebwe Mulago okwekenneenya ndagabutonde kubanga bonna abafudde baafuuse bisiriiza. Incident yali e Kaseese mulimu emirambo egyalwa egyatandika okwonooneka, so okutwala akaseera okukebera endagabutonde z'abano abajjiridde mu muliro n'okuzuula ab'eŋŋanda kiyinza okutwala akaseera. Kyolwa tututte abakugu bagende bagisabike bulungi emirambo egyo gireetebwe e Kampala e Mulago. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga amaduuka gawedde 25 gasanyiziddwawo nga ne gye buli kati poliisi ekyakola kyonna ekisoboka okufuna abantu abalala bagambibwa okubanga bafiidde mu muliro guno. Olw'okuba amafuta gano gayiise gatambudde n'omuliro era ne gakwata obuduukaduuka bulookaako obwo kumpi mita nga 30 ekyatwalidde obuduuka nga 25. Ekyabazinnyamoto okutuuka mu kifo wagudde enjega eno nga wayiseewo essaawa 2 Enanga agamba nti kyavudde ku lugendo lunene wakati wa Bushenyi ne Kaseese ewabadde emmotoka ebizikiriza omuliro nga bano bamu ku bakazuulibwa abafiidde mu kabenje. Bano 18 tulina amannya 10 omuli Mugisha Barya Muzura, Sulaiti Sula Birungi, Isaac Okelo, Wilba Mulinde, Twesigye Nyangoma, Mama Amina gwe bamanyi nga Kenema, n'omulenzi mutabani wa Dogodogo, n'omukyala Mukajjuma Bob. Bebano 10 betuyina. Mu bufu mu abantu abawerera ddala 10 bakakasiddwa okubanga bafiidde mu kabenje akagudde e Bukonte. Mu Namutamba taxi number UAV 689 ibu yayingidde bbaasi ya YY UAX 862F eyabadde eva e Kampala ng'edda e Mbale. Emmotoka zino zaakoonaganye kye tuyita head-on collision oba mutwe ku mutwe. Ekyaviiriddeko abantu 9 ababadde mu takisi eno okufiirawo, then kyatwaliddemu ne yabadde ku kagaali omwami yakooneddwa, ono twamuddusiza mu ddwaliro awo e Bukonte
naye ebisago byabadde by'amaanyi era naye n'atufaako. Okusinza ku byakazuulwa, poliisi etegeeza nga akabenje kano bwe kavudde ku mugoba wa takisi yagezezaako kwagala okuyisa takisi eyabadde muri mu maaso kakkana ng'atomereganye ne bbaasi ya wayiwayi. Waliwo takisi yabadde epaakinze wabbali w'ekkubo, kati nga waliwo takisi eyabadde egiyisa ate naye najja n'ayagala okuyisa eno takisi yabadde ekola ki, yabadde eyisa mu ngeri enkyamu. Kakati kwe kwesanga nga ali mu kkubo, ali ku mukono ogutali gugwe, ate nga bbaasi wayiwayi eva Kampala edda Mbale. Poliisi esinziddewo n'etegeeza nga bwegenda okwongera okumyumyula amateeka g'oku nguudo naddala okuteeka ebibonerezo ebikakalisako okukubira abantu omulanga buli omu okuvayo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu kutangira obubenje. Joseph Muyingo, Dauta TV, Amasukkulumu. N'ensonga ezo kankutwala omulemuko katono tukomawo n'Amasukkulumu amalala. Mitundu gyaffe ekyokubiri tukomawo ne Ssaabasajja Kabaka wa Uganda gagula olukiiko lwa Buganda lwa 27. Kulekayo nnyo mukumulamu okutandika ekitundu kyaffe ekyokubiri ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri olwaliro nakubiriza Obuganda okussa essira mu by'obwegasi wamu n'okulima emmwanyi ko n'ebirime ebisobola byonna okuvaamu ensimbi kino ne kisobozese okuvuunuka n'awokerawo obwavu. Kabaka okwogera bino abadde agulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi 27 nga kino kibadde ku mbuga enkulu ekulange Emengo. Omukolo gw'okugulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwa-27 oluguddwawo Ssaabasajja Kabaka ogubadde ku mbuga enkulu eBulange Mmengo gwetabiddwamu abalangira n'abambejja, baminisita be, bannaalinnya, abakungu okuva mu gavumenti eya wakati wamu n'abakiise abalala bangi. Okwogerako eri Obuganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri azzeemu okukunga Obuganda okussa essira ku by'obwegassi wamu n'okwongera okulima ekirime ky'emmwanyi wamu n'ebirime ebirala eby'ettunzi kisobozese okuvuunuka ekizibu ky'obwavu mu Buganda. Tuddamu okubagamba obukulu bw'obwegassi mu mirimu gyaffe n'okwongera okulima emmwanyi awamu n'ebirime ebirala eby'ettunzi. Okugula olukiiko luno Kabaka alambisa obukulu bw'okulambula ebika byonna mu Buganda bw'atyo n'akubiriza abazzukulu bonna mu Buganda okukwasizaako bajjajja abakulu b'ebika byonna mu Buganda mu nteekateeka eno. Obutaba tetuuka tusuubira okugendayo gye bujja awo mu maaso era tukubiriza abazzukulu tubakwatizeeko bajjajja baabwe ensonga eyo enkulu y'okuteekateeka okulambula. Empologoma era yeebazizza ekitongole kya Buganda Heritage Association ekisangibwa e Bungereza olw'omulimu omunene gwe kyakola ogw'okuteeka ekipande ku nnyumba ya kitaawe Ssekabaka Muteesa II ekisangibwa e Bungereza okusobola okumanyisa abantu bene ebyafaayo byayo bw'atyo n'asaba buli muntu yenna agenda e Bungereza okugenda okukyalako ku nnyumba eno. Bannaffe abo baakola ekintu kikulu nnyo era kisaanidde abantu baffe abakyalako e Bungereza nabo baweera akaseera okutwalira ekifo ekyo balabe embeera Ssekabaka yayitamu. Kabaka era ayozezaayozeza kabineeti y'empya gye yalonda gye yavuddeko mu mwezi ogwokubiri bw'atyo era n'ayozaayoza kabineeti y'enkadde olw'omulimu gwe yakola mu myaka 6 gye yamala ng'eweereza Obuganda. Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka aguddewo olukiiko luno mu butongole. Omuteesa obulungi olukiiko lujja era olukiiko luguddewo. Ssaabasajja Kabaka bw'amaze okugulawo olukiiko luno asiimye era n'adda ebweru wa Bulange bw'atyo n'alamusa ku ngoma ye eya Buganda bumu gye yaleegesa ku mulembe gwe wamu n'eyamujaguza wakati mu ssanyu.
Abamu ku baami baabeeyanziza obwami mu lukiiko luno nga bakulembeddwa mubaka wa Twala essaza lya United Arab Emirates Sheikh Abbas Nsubuga omu n'Oweekitiibwa David Kyewalabye naye batubuulidde ku bwami bwe beeyanziza mu maaso g'abeene. Tukoze omulimu okulwana okulaba nti Buganda ne Uganda tugitwala ku ntikko ng'emanyibwa mu Buwarabu eyo, era juzi bwe twali tuweza omwaka nga Ssaabasajja asiimye okutukwasa essaza maama Nabagereka yaliwo bwe batulonda ojja nolayira mu lukiiko era okulayira nakukola enakukalombolombo era nnono ya lukiiko olwo naye beene bw'alabikako eri Obuganda oyina okwanjulwayo ne weeyanza obwami. Omukolo guno bwe guwedde Ssaabasajja Kabaka asiimye n'asiibula omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward John Kassekandi mu butongole era olumaliriza bw'atyo naye n'alinnya emmotoka ye n'ayolekera mu lubiriro olw'ebbanda wakati mu kuba mujaguzo. Carol Nakibuule, Dot TV, Amasukkulumu. Kuleka nnyo Carol Nakibuule. Awangale Magulu Nyondo. Kibiina kya Forum for Democratic Change ki FDC kyambalidde government ku bubenje obusuuse ensangi zino babagamba nti buvudde okutambuza y'emirimu ey'ekibogwe okuva mu kitongole kiddukanya eby'enguudo kiyite UNRA. Mu lukungaana lw'abannamawulire lutuula buli lwa bbalaza ku kitebe kyabwe enajja Nankumbi bategeezezza ng'eggwanga bwe lyetaaga abantu abalumirira ensi yaabwe so saabirowoozaako kwekusa obwekusa. Abantu abasukka mu 9 be bafa mu bubenje bw'oku nguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Masaka, Jinja n'ebirala bingi. Akabenje akasembeyo okubaawo kabaddewo olunaku lw'eggulo ku luguudo lw'Ejjinja nga wano takisi yayingiridde bbaasi eyabadde eva Embale era okukakkana ng'abantu 10 bafudde ate 4 babuukawo n'ebisago. Wabula okusinziira ku basirikale b'oku nguudo okunoonyereza ku kyagenda mu maaso okulaba ani eyavuddeko obuzibu. Mu kwogerako eri bannamawulire ekibiina kya FDC kitadde gavumenti ku nninga okutereeza omutindo gw'enguudo z'eggwanga aba FDC gwe balowooza nti gwa kibogwe ate nga enguudo nfunda nnyo. Enguudo zonna kati wezituuka bweti emusana nga gwasi zizeeta kubola asuuli motoka eba eyitako ng'edduka bwefuna ekintu kyonna mu maaso n'esiba esigala eseerera buseerezi yekola emmotoka eddala bwe kiba nno nga oluguudo ziziri nguudo bbiri buba bujja abakidde motoka eno ejja kuva sayidi eno egenda sayidi endala gyetalina kubeera tuvuga tugamba nti tubeerako n'enguudo bbiri buli sayidi nga terukwatagana lunnaalu ne bw'oba wakiri oseeredde ogenda mu nsiko tulina motoka gy'okoona. John Kikonyogo nga yamyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC ategeezezza ng'eggwanga bwe lyetaaga abantu abalina omutima ogulumirirwa abanaaliteekerateekera obulungi. Bali bannayuganda musayi bannayuganda naye ng'emitima si bannayuganda abakola enguudo zino zonna sente balyandye ne batakola nguudo nnungi tufune bannayuganda mu mutima banakola enguudo zino ate si bakoze zibeere nnungi. Wano Kikonyogo wasabidde gavumenti okuzzaawo entambula y'eggaali y'omukka okuyambako okusaabaza ebyamaguzi bye bagamba nti ne byo bikoze kinene okwonoona enguudo mu ggwanga olw'ebimotoka ebitikka ennyo. Naye ne bwe ekyabalemye okuwonya bannayuganda okufa bakiri baddaabirize leero eri okusaawa eno ebyamuguzi bino byonna bijjire ku leero tujja kufunamu obuzibu obutonotono kubanga leero ezinaabijjanga e Kenya okutuusa ku booda zijja kuba neneko 1.4 mita standard gauge. Mu ngeri emu Kikonyogo avuddeyo n'avumirira abakuumaddembe abagufudde omuze okuteeka bannayuganda mu safe houses. Kikonyogo agamba nti kimenya mateeka ebitongole ebirala okusibira abateebereza okuzza emisango mu safe houses. Ate poliisi mu Uganda yeekwekkiriza okukwata abantu kibitongole ebirala n'ekitongole kiba kirina gwe twagala okukwata kyandibadde kitegezaako poliisi tonoona alina kino nakino kyeyakoze poliisi neeryoka emukwata kuba poliisi yokera yegenda mu kooti okuwa obujulizi ku muntu. Christine Nakimuli, Delta TV, Amasukkulumu. Kulika nnyo Christine Nakimuli. Awo nno wetusinzira okutuusaako ensonga z'Abayisiraamu okuva ku muzikiti ogw'e Nakasero nga bano basabye kkooti enkulu ewozesa emisango egy'engassi ebawa obwenkanya mu musango gw'okulumba omuzikiti gwabwe gye buvuddeko. Bano bawawaabira Ssaabawuliriza wa gavumenti nga baagala kkooti eno ekake ab'ebyokwerinda bakomyewo ebintu byabwe ebyatwalibwa omwali ne ssente enkalu. Abasiraamu okuva ku muzikiti gw'e Nakasero nga bakulembeddwamu omwogezi waagwo Siraje Kifampa Nsambu ne Yusufu Musa Musuda nga be baawaaba omusango guno basabye kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi
okubawa obwenkanya mu musango gwabwe. Bano bawaabira Ssaabawolereza wa gavumenti nga bawakanya ebyokwerinda okuli poliisi ne Joint Anti-Terrorism Task Force okulumba omuzikiti gwabwe ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2016. Bano bagamba nti ab'ebyokwerinda baatyoboola ekitiibwa ky'omuzikiti gwabwe oluvannyuma lw'okuguyingira ekiro ku ssaawa nga 7 bwe batyo ne batwala ebintu by'omuzikiti okwali n'ensimbi. Erina okusooka neeramula ennumba gye baalumba omuzikiti yali mu mateeka tyali mu mateeka kubanga okulumba essinzizo essaawa 7 ogw'ekiro nga temulina oda yonna ya kooti search warrant yonna. Ekyokubiri obutawa kitiibwa ssinzizo kubanga poliisi yalina options nyingi esobola okodoninga off omuzikiti nerinda obudde ne bukya ne corporation zaayo musana. Bano baddukira mu kooti enkulu nga bawakanya okulumba omuzikiti guno. Bamenya ebintu boonona bingi ne baba nti mulimu ebintu ebyabbiwa mulimu kompyuta n'ebirala omuli okubeera nti balinnyirira omuzikiti n'engato zaabwe embeera emenya amateeka ereeta bwesa ssinzizo kitiibwa embeera y'okuba nti abasangibwamu obuvunanyizibwa mu kitundu ekyo abasiba ekiba nti embeera eyo ezitambula nga twetaaga bwenkanya ku mbeera eyo. Bano era baagala kooti erangirire nti ebyakolebwa byali bimenya mateeka era basobole okuliyirirwa. So twagala kooti esooke eramule nti bye baakola babikola mu bukyamu. Ekyokubiri bakomyewo byonna bye baatwala okuva mu muzikiti. Ekyokusatu okuddamu okuwa ekitiibwa amasinzizo. Kino kikolebwa ku muzikiti naye ate ekya kigenda kubeera mu kereziya luli kijja kubeera mu ssinzizo ddala oba sinagogo oba mu kiddwa ekya kyonna kyonna. So byemu ku bintu bye tusaba kooti ebeere ng'eramula n'okubeera nti basasula ebyo bye baatwala kubanga ensimbi baazitwala. Bano bawolerezebwa munnamateeka Isaac Ssemakadde. Lwali lubadde lwa kubuuza bajulizi bonna abakola ebirayiro okula ebibuuzo naye omuwabi wa gavumenti akirambuludde bulungi mu kkooti nti si mwetegefu. Olwaleero omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno Musa Sekaana ayongezaayo okuwulira oluvannyuma lw'omunnamateeka wa gavumenti Sylvia Cheptolisi okutegeeza ng'omujulizi we Deputy AIP Okowani Cherusias bw'atasobodde kujja mu kkooti olw'obulwadde obumuluma. Kati omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Anite Nakaibaale y'abaddeyo ku Laddeota TV Amasukkulumu. Nga ebyekooti tubitadde bali y'omulabirizi w'obulabirizi bw'emukono kitaffe mu Katonda James William Sebagala akuutidde abazadde okulabirira abaana n'obakuliza mu kutya Katonda. Omulabirizi okwogera bino ayasinzidde mu kkanisa y'omutukuvu Peetero mu Busaabudinkoni obwerugazi bwe yabadde nga ateekako abaana emikono abakamaliza omusomo gw'okweyatulira. Musajja wa Katonda ono agamba nti abazadde bafaayo nnyo okubatiza abaana ne batakomaawo ne babatwala ne basibwako n'emikono. Kyokka ekyo bwe kiggwa ne balyoka beesuulirayo gwa Nagamba abaana ne bakula ng'ebya Katonda tebabimanyiiko n'akamu n'akatono. Nabyo katubifune. Okulaba nga munyweza okukkiriza kwammwe ate mu kkanisa yammwe. Mukama nga tumaze okubasaako emikono n'ababa abawadde olukusa okukola emirimu mubawe emirimu egy'okukola naye abasinga obungi batuvaako nga tetubawadde emirimu. N'olwensonga eyo nammwe ne baba tebakuwadde emirimu fuba okulaba ng'ojjanga okola emirimu. Kakati mutunuleeko wansi mu kkanisa mulabe weefaanana kola emirimu gya Katonda. Ekkanisa ekuteekako ki? Emikono kyekyenjawulo ekkanisa kyekola neekusaako emikono. Kakati bwe tukusaako emikono tukusabira ofune ekirabo eky'omwoyo omutukuvu ojjuzibwe omwoyo omutukuvu kubanga bwali obatizibwa afuna omwoyo naye tabadde active mu ggwe. Kati wano tumusaba akujjuze edda baagamanga nfuuse omukristaayo mujjuvu naye teriyo watengetenge. Mu bika by'ennyama ebirala byonna eya kamiyu yesinga obutabeera n'amasavu mangi. Mu kutegeeza okwangu singa
ogyekwata ojja kuba osimattusa amasavu agatali ga mugaso mu mubiri gwo agatera okuviirako abantu abamu okuzibikira emisuwa egisangibwa ku mutima. Ennyama y'akamyu eno omulabi wa Delta TV kimanye nti eyamba mu kwetangira endwadde ezeekuusa ku mutima. Eno erimu ekiriisa ki protein eky'omugaso mu kuzimba omubiri. Omuzadde ayagala omwana we akule bulungi ng'alina omubiri omulamu ssaako n'omusaayi ogulwanyisa endwadde kanya kumuwa nnyama y'akamyu. Manya by'olya. Mu byemizannyo empaka z'ekikopo kya Airtel Rising Stars ez'ekitundu kya West Nile wamu ne Northern zakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo ku kisaawe kya Lira Technical College nga mu balenzi Koboko Boys yawangudde okuva e West Nile so nga ate Peche United yawangudde ku ludda lwa Northern. Katubifune mbujufu. Peche United yeggulu okuwangula ekikopo kino yakubye Kwele FC goal emu ku bwereere bwetyo netwala ekikopo kya Northern Region so nga Koboko Boys nayo yakubye Bright Light goal emu ku bwereere netwala ekikopo ekya West Nile. Just no. It was good one. It was very good. A score from Koboko. Ludda lw'abawala okuva mu West Nile Simba FC yakubye Paida Women goal 2 ku bwereere bwetyo netwala ekikopo ky'ekitundu ekyo so nga ekya Northern Region Lioness yakubiddwa Amugu goal emu ku bwereere bwetyo nayo netwala ekikopo kya Northern Region. In addition to their enterprising business, they think about sports and of course sport activities from the youth. We have all been thinking about sports at very high level, forgetting about how to groom the sports at the very foundation level. Empaka z'ekitundu kya Northern ne West Nile zezweza region omukaaga empaka zino zaakazannyiwa omulundi guno. Mu kiseera kino wabula region ya Western n'ekitala okutuuka ku zaakamalirizo. Empaka zino za mulundi gwa 8 nga zigendererwamu okutumbula ebitone nga musaayi muto. Abawanguzi b'empaka zino baweeredde ebikopo bya zaabu emidali wamu n'akakadde kamu n'ekitundu so nga bakutte ebyokubiri nabo baweeredde emidali gya ffeeza ekikopo wamu n'akakadde k'ensimbi. Ebirabo ebirala ebiweereddwayo kuliko abasinze okulengera akatimba okukwata golo ssaako n'abasinze mu tonamenti. Mu kiza ekikolewa mu region endala ne wano waliwo abazannyi abalondeddwa okukiikirira ttiimu zino mu za national ezigenda okubayo nga 7 omwezi ogujja ku kisaawe ky'e Lugogo. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Bannaffe abo tubayozayoza naffe. Ate bwe tuvaako kuvaako mu mpaka za Peos na Super 8 eziwakanirwa kirabu empanguzi ez'ekibinja ky'ababinywera kirabu ya Mbarara City bagenda kwabika ne Ondu Paraka. Omupiira guno gwakubeera ku kisaawe kya Wakisha mu district ey'e Wakiso olunaku lugenda kubeera lwanca. Omupiira guno gwakulondako agenda okukwata ekyokusatu n'ekyokuna so nga abaatuuka ku z'akamalirizo ye KCCA ne Vipers nga guno gwo gwabwe gwakubeera ku lw'omukaaga mu kisaawe Wankulukuku. Abatendesi okuli owambalala n'owa Ondu Paraka buli omu ayogera bisongovu. Tusuubira okubanga ttiimu yaffe ejja kujja eteekawo embeera okubanga ekifo ekyokusatu kuba tukyetaaga kuba kyetusigaze okulwanirira naye kyonna ekiba kizze tusuubira nti tugenda nakyo kuba omupiira gwonna guli mu result za mirundi 3 okuwangula then n'okukola amaliri n'enkya temulimu maliri mupiira gwakukola ki gwina obeerako akola ki awangula so embeera eyo ebiseera ebisinga tugyetegekera ttiimu ffe nga ffe akaseera kano tusuubira era obutabeera na bida
nti tasobodde era kutambula kujja kwegatta ku ttiimu? Twasetinga tageti ya kuwangula ekikopo kya tournament eno eya Pilisina naye ne tutasobola kugenda ku final, naye tusuubira nti tusobola okulwanira ekifo ekyokusatu ekisigaddewo ne tulaba nti tukola ki tutwala ekyo kuba kyetusigazza. Ku nneetegeka ya ttiimu ndowooza ttiimu yeetegese bulungi nnyo kuva lwe twatandika okusamba, era tulinda mupiira enkya okulaba nti tugusamba. Abasambi bali mu mbeera nnungi era ndowooza banaatera okutuuka, tubeere nga twetegese bulungi okutuuka enkya nga tusamba omupiira. Tulina omuntu omu ataliiwo, Gaddafi Gadinio, ayinamu obuzibuzibu mu bya famire. Ttiimu yamukkiriza asooka abusetolinge, naye bw'anaaba abusetolinze ajja kujja abeere ne ttiimu. Ebyo nno nabyo bwe bityo. Ky'ekibiina ekitaba bannamawulire abasakaaga ebyemizannyo bukubiddwa enkata ya bukadde bwa nsimbi za Uganda 10 bweddu nga bategeka okujjukira nga bwe giweze emyaka 18 bukyanga bannamawulire bafiira mu kabenje k'emmotoka akaagwa ku luguudo olw'erugazi awo abantu 4 ne bafiira mu mbulaga. Enkata eno bakubiddwa aba Mandela Millers abakola engano ya Supreme. Olw'omukaga lwa wiiki eno lwe gigenda okuwera emyaka 18 bukyanga bannamawulire 4 abaali basakaaga ebyemizannyo bafiira mu kabenje k'emmotoka mu bitundu by'erugazi ku luguudo olugenda e Jinja. Ng'ebimu ku bikujjuko eby'okujjukirirwako bannamawulire bano, bannamawulire mu kibiina kya WESPA bategese omukolo nga gwakubeera erugazi mu kifo mwennyini awaagwa akabenje kano. Era erugazi ku mulundi guno tugenda kusiiga zebra crossing 2. Tubadde tusiigeemu nga bwe twakola n'omwaka oguwedde, naye abantu b'erugazi ne batutuukirira ne batusaba nti waliwo awantu awalala we beetaaga zebra crossing. Era bwe twafuna okusaba kwabwe okwo ate naffe ne tukutwala mu bekikwatako aba UNRA era nga bapartners baffe ne batuwa olukusa olw'okusiiga zebra crossing ey'okubiri. So tujja kubanga nayo tugisiiga okugatta n'okuddaabiriza. Kampani ya Mandela Millers evuddeyo okuyambako bannamawulire mu nteekateeka zino era ewaddeyo obukadde 10. Bano bataddewo n'ekitabo ky'eggaali ekigenda okuwakanirwa mu mpaka z'okuvuga eggaali so nga waliwo n'ebikopo ebigenda okuweebwa abawanguzi. Twawaddeyo check ya milioni 10 nga tuna milioni 3 eziri mu cash, netuteekayo eggaali, netuteekayo t-shirts ez'okuyambako abantu abagenda okuvuga obugaali, ne tubawa n'ebikopo bya kuwa abantu abasoose okubiri n'okusatu nga byonna tubikola abantu tusobola okutambuza kampeni eno eya safety okubanga n'abantu abakinije butafuna bintu nga bya accident. Enteekateeka yonna pulezidenti wa WESPA Patrick Anyomozi agitulambululidde era bw'eti bw'egenda okutambula. Nenga kampeni eno egenda kutandika olunaku olw'enkya n'okuddaabiriza woodi ewatuukirwa abantu ababa bafunye obubenje e Mulago. Tujja kubanga tuddaabiriza woodi eyo okugisiiga, okutereeza ebinaabiro n'ewakyamirwamu, ku shed n'ebirala bino okulaba ng'ebeera mu mbeera nnungi. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Ogwaffe eno gwe twagunjukira gulabika nga tugufundukiridde wano ku dakiika nga ziizo ntono ddala ezibula kubeera nga tuyingira mu ssaawa 4. Tugenda kubalekerayo omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi, nze mbadde Siranja Julius ne Luchamus Isaac munnangoyo gw'olaba kutuusa ku olulimi olw'obubonero. Tudagenda kuddamu tukwatagana olunaku olw'enkya. Sula bulungi, Ssaabasajja Kabaka wangala.